Alright, bana ba mama amanya bampita yeko the number one music analyst nyongero kubabuuzako nti obulamu buli butya kansuubire nti buli omu ali bulungi mu kiti kye omuzeyi Dunda akyalunda naffe gyali akyalunda enkuyege zikyatukubira ennulu ekitundu kyaffe ekyokutaano ku bulamu bwa Ssaalongo Ssemakula Herman Basudde twakituuma enfa ya Herman, okufa kwa Herman Basudde. N'ekitundu kino obulamu bwa Herman Basudde part 6 tukituumye biki ebyaddirira nga Herman Basudde amaze okufa. Wabula nga tetunnagenda wala nkujjukiza nti osobola okusubscribinga obeera omu ku basooka okumanya byonna bye tubattaddeyo, teweerabira okunyiga the bell notification, teweerabira okusharingako ne banne ku social media platforms zo zonna, WhatsApp, Twitter, Instagram ne ku Facebook. Amanya bampita yekolera osobola okunkubirako ku 0701748828 ne tweyongera okumanyamu muyimbi ki gw'oyagala tuzzeeko, oyagala tukole byafa byani bya kafeero bya kasozi byonna tugenda bikola. Abayimbi bammwe abaakabi ngenda babatuusaako be mutasobola kumanyako. Amanya bampita yekolera tweyongeddeyo n'obulamu bwa Herman Basudde ekitundu eky'omukaaga kitutuumye biki ebyaddirira nga Basudde afudde. Teweerabira nti Herman Basudde eyafanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 ku ssaawa zaali 11 ez'okumakya nga busaasaana era ensi yakeerera mu kiyongobero kw'okufa kw'omuyimbi w'abangi omwagalwa w'abangi Ssemakula Herman Basudde. Wabula nga tetunnagenda wala amawulire gano gwe gaakusangawa gw'omwana omuto buuzaako ku taata wo bamama wo bajjajjawo baaniwo omubuuze ye gamusanga wa bampita yekolera nga tugende mu maaso. Oluvannyuma lwa Herman Basudde okufa amawulire enkya ntegeeza ku makya gaatandika okusaasaanira eggwanga, wabula nga buli akiwulira takikkiriza, nga buli akiwulira akiwakana. Era nze mama wange yekolera aŋŋamba nti yali mu katale ennateete ng'akedde kugenda kusuubulayo bintu ne wajjawo omusajja eyali avuga ekimotoka ky'amatooke kyava bagamba nti abange Herman Basudde afudde, nze musanze. Bonna baawakana, bonna baawulira nga bawulidde kipya, bonna baalaba nga tekisoboka okutuusa waliwo omusajja omutabuliiki kye yava bagamba nti abange olaba Nabbi Muhammad yafa naye ate Herman Basudde omuntu obuntu. Maama wa Herman Basudde agamba nti amawulire g'okufa kwa mutabani we gaamugwira obudde bw'okumakya. Maama wa Herman Basudde, maama Namyalo, agamba nti yali asuubira batabani be okujja ekiro, wabula obudde bwatuuka kukya nga tabalabye. Yeebuuza kiki ekyatuuse ku baana bange. Agamba naye ng'omuntu aliko ekyebikiro yakeera munafu nnyo, wabula aba atudde ayera olujja ne wajjawo pikipiki awaka. Eyajjira ku pikipiki eyo yali mukoddomi wa Herman Basudde, era bwe baamala okumwaniriza n'anyumya olulonda kambe nga bw'omanyi embika yedda ng'omuntu osooka mukwata bulungi si kulwa ng'omukubya pressure. Olwagira maama yamugamba nti owange nabadde nsuubira bakoddomi bo okujja leero ekiro, naye ate budde butuuse kukya nga sirina n'omu gwe ndabyeko, oba abaana bange baafunidde buzibu mu kkubo. Wano omukulu yafuna obuvumu n'agamba maama nti munnange bakoddomi bange baagudde ku kabenje, naye ye muko Herman Basudde teyasobodde kusimattuka. Wano maama we yakoma okutegeera ebyaddirira era agenda okuddamu okutegeera. Ndowooza nga bali mu nteekateeka zireeta maiti ya mutabani we, omujunyi w'awaka, omujunyi w'ekika. Emboozi eno ngikola naye nange nkutteko nnyo. Omukyala Aisha Nakito, nnamwandu wa Herman Basudde, agamba nti nno yali waka ku makya nnyo agenda okuwulira omuntu ebweru
nti nakitto zuukuka Herman Basudde afudde. Agamba yalinga aloota kyeyava agugumuka omulundi gumu n'afuluma ebweru ng'abantu batandise okukuŋŋaana ne bagamba Herman Basudde afudde. Nakitto ayongerako n'agamba nti yalinga mu budde obwo agudde eddalu eyafuluma ekiwalazima abantu ne bamukwata nga mu butuufu naye ebintu takyabitegeererako ddala. Olaba Basudde yaluma ffe ate omukyala owe. Omukulu Lord Fred Sebatta teweerabira nti ye yali chairman w'abayimbi ba Kadongo Kamu mu budde obwo. Yagamba nti amawulire gano gamusanga waka wabula we baabika emmotoka Herman Basudde mwafiiridde. Yagamba oyo si Basudde kubanga emmotoka eyo yali ya bbeeyi nnyo nga tagisuubira kubeera mu bbeeyi ye, wabula oluvannyuma yakakasa amawulire era n'adduka misinde. Ye Paul Kafeero Principal Job Kafeero omunywanyi w'omugenzi nfanfe gamusanga wa. Nze yeekolera teweerabira okusubscribinga, okusharinga n'oclicking on the bell notification obeere asooka okumanya. Yenze yeekola the number one music analyst. Ndowooza tweyongereyo. Omukulu Paul Kafeero yali waka nga yeebase kubanga yali asuze mu kivvulu eggulo limu nga yakomyewo kiro nnyo. Alina mwannyina gwe bayita Nassali agenda okuwulira ebweru amuyita nti agenda okuwulira abantu abeeru nga beewuunaganya ne Nassali nti oba Pawulo tumugambe naye nedda tulina omukwata mpola. Paul kyava afuluma n'ababuuza mu ŋŋambe kye nti tewali, ne batandika bonna okwebuzabuza. Paul kyava bagamba nti nno mmono mujja kumbuulira ki ekiguddewo. Mwannyina kyava amugamba nti munnange Herman Basudde ali mu ggwanika. Paul Kafeero olw'omukwano omungi gwe yalina eri Ssemakula Herman Basudde munywanyi we enfeera bulago yawunga yakaaba era Basudde kuba yali amutwala nga taatawe mu ndongo era Paul Kafeero yeewa obutwa mbagirawo n'addusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago gye yajjanjabibwa amangu n'asobola okuddamu okutereera. Abaana b'omufu amawulire gaabasangawo abaali bategeera mu budde obwo. Bwe nayogerako ne Sserunjogi Franka Sserunjogi mutabani wa Herman Basudde ne Maria Teddy yaŋŋamba nti buli wiikendi taata yateranga okujja okutulaba ku ssomero ekitovu ku Mole and Paul Primary School gye twali tusomera mu Kisulo. Era buli lwe yateranga kujjanga Lwakutaano kawungeezi n'atujjayo n'atutwala ewaka. Buli wiikendi twabeera nga naye. Era ne ku wiikendi eyaggwa teweerabye Herman Basudde yafa lwali Lwakuna, wabula ku wiikendi eyaggwa yatunona ku ssomero n'atutwala ewaka e Ggaba. Bwe twatuuka ewaka e Ggaba olunaku lwe lwakya ku Sande n'agamba omu ku badriver be akwate emu ku mmotoka ezaali ewaka awo atwale abaana babasale enviiri. Baali abanywa, omukulu yabalaga omukwano ak'ensuso, kumbe abalaga omukwano ogussembayo. Olwamala kawungezi yabavuga n'abazza ku ssomero. Sserunjogi agamba nti bo tebaalyanga kawunga ka ssomero kubanga taata buli we yabavuganga n'abazza ku ssomero ng'avuga direct n'agenda e Bubondo n'abatemera amatooke nga alina enkolagana ye ey'enjawulo ne Metron ku baana be ng'era muwayo kasente ak'ensuusooba. Wabula agamba nti bo okufa kwa taata waabwe engeri gye baali abatoototo kubanga mu budde obwo Sserunjogi yalina emyaka 9 gyokka. Agamba nti baabayita wabula nga Metroni waabwe akaaba ne babakuŋŋaanya abaana ba Basudde ne babagamba nti taata wammwe afudde. Bye bigambo bye bimu ne Nakitende Olivia Basudde bye yaŋŋambye.
omukulu Mulindwa Mwonge eyali akola ku radio y'obujjajja Chabasa mu budde obwo. Mulindwa Mwonge weebake mirembe yabunyisa nnyo amawulire g'okufa kwa Herman Basudde eri abantu. Yakuba nnyo ennyimba z'omugenzi wabula Uganda kwolwo yakungubaga. Uganda yalinga erimu ekiyongobero. Uganda yali teteredde ng'era okiraba n'omusana gwakabyanjawulo olw'omuzira w'abangi. Omwagalwa w'abangi Ssemakula Herman Basudde gwe bataalwaza okufa ekibwatukira wabula okkeera obukeezi ku makya nga babagamba nti yafudde. Mukwano gwange omu ow'essayidi z'emukono eyo bamuyita Simaati Mugenyi yaŋŋamba ye nga ye yakeera kugenda ku ssomero wabula bwe bagenda ku ssomero baba bakayingira mu bibiina ne baddamu ne bakuba akadenga. Headmaster atuuse kyeyava abagamba nti mugende eka mugambe bazadde bammwe nti Herman Basudde afudde era okusoma kwakuddamu ku Mande. Yenze yeekolera tugende mu maaso. Omukulu Eddie Sansa Kanso nkutumirako ogamba otya muganda wange ono nno ye number 1 fan wa Herman Basudde. Nali manyi njagala nnyo Basudde naye neesanga ng'ono yali ansinga okumwagala. Agamba nti ye okufa kwa Basudde yali yeebase engeri gye yavuganga Sahara ekirezi ebirime. Agenda okuzuukuka ku makya asanga amawulire ageefaanaanyirizaako gatyo. Mwannyina ye yasooka omukonkona nti waayi Basudde afudde. Kyeyava amugamba genda obike nnyoko. Nga ye akimanyi nti Basudde tasobola kufa. Omanyi bw'oba n'omuntu gw'oyagala ennyo oba okimanyi tasobola kufa. Wabula agamba nti yasalawo avuga agende mu katawuni abuuze ogubadde wabula yasanga bamugamba nti musajjawo afudde. Era agamba nti emmotoka yagirekawo newaka yazzayo bigere. Amawulire g'okufa kwa Herman Basudde mwannyina mukwano gwe nfanfe enfiirabulago Immaculate Mirembe Nabiryo naye omugenzi kati gamusanga London. Basudde gye yali amusindise okukuba ekyeyo era ye teyasobola kuziika ku muganda we wabula oluvannyuma yakuba akayimba akagamba nti mukulu wange Basudde wandikomyewo okuba ebidongo bino. Abasinga nkakasa mukamanyidde eddala bulungi. Kakati tuzeeyo ku mukolo Herman Basudde. Amawulire gamaze okusaasaanira ensi wabula ye Herman Basudde nga yakakutuka poliisi yajja omulambo n'egutwala mu ddwaliro ekkulu ekitovu. Oluvannyuma gye bagujja ne baguleeta mu kisaawe kya Masaka Liberation Ground abantu gye bagukubirako eriisa evvannyuma wabula nga buli muntu atunula ku mulambo gwa Herman Basudde akaaba bukaabi. Abantu baakaaba, abantu baayazirana, abakazi n'abasajja, ensi yonna yakaabira Basudde. Abantu bonna okukkiriza nti Basudde afudde nga bamaze kutunula ku ssanduuko ye. Era ne katabani ke Kaserunjogi Frank kati omusajja omukulu nina ekifaananyi ndowooza mwenna mwakirabako oba nja kibalagako mu following ku Facebook page yange gye bayita yeekolera music analyst. Ngenda kiteekayo nga kakuba eriiso evvannyuma ku keesi ya taata waako. Biki ebyaddirira? Amanyi abampita yeekolera the number 1 music analyst in Uganda. Njagala tusisinkane mu kitundu kyaffe ekyomusanvu kye tugenda okutuuma okuziika kwa Herman Basudde. Yenze yeekola teweerabira okusubscribinga, teweerabira oklickinga on the bell notification, teweerabira okusharinga ku social media platforms zo zonna, teweerabira okusharinga ku WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram na buli wamu kalinki kano katambuze ne banno babeere ekitundu ku byafaayo bino. Amanya bampita yeekolera teweerabira yenze number 1 music analyst in Uganda. Nina experience ya myaka 17. Right, baganda bange mugamba mutya, musibye butya, musuze mutya, kansubire buli omu ali bulungi mu kiti kye. Leero mu ngeri enjawulo nga sinnagenda wala kansooke ntumire ku bantu bano wammanga
abagoberera obulungi emboozi eno ey'okufa kwa Herman Basudde nsooka okutumira ku mwami Kavalaga Baby Lutuwe ogamba otya muganda wange weebale kugoberera mboozi kimpa amaanyi abantu nga mmwe abaludde mu media bwe mubanga musima emirimu gyenkola ntumira ku mwana tu Baby Girl ogamba otya mwana mama we Dubai kansuubire naawe oli bulungi abe Bahrain mbatumidde nnyo akensuso Margaret Nachiriowa mwana wa mami ogamba otya bebi wa mami kansuubire nti naawe oli bulungi mu ngeri eyo ntumira ku mwenna abangoberera nga musinziira e Dubai abasinziira e Qatar abasinziira mu Abu Dhabi abasinziira mu United States of America abasinziira mu UK nammwe mbatumiddeko mu ngeri ey'enjawulo nammwe abali wano mu Uganda mwebale kwerekereza kaddata kammwe ne mugoberera emboozi zange kakati nange mbasuubiza okubaweereza mu akensuso nga sibagiza osobola okuteekawo mu comment section omuyimbi wo gw'oyagala tuzeeko yenze yeekolera the number one music analyst teweerabira okusubscribinga oclicking on the bell notification n'okusharingako ku social media handles zo zonna nange nja kubeera musanyufu gye mukoma okulaba abangi nange gye nkoma okubeera omusanyufu gye kikoma okunzizaamu amaanyi nti omulimu gwenkola mugugoberera bulungi amannya bampita yeekolera the number one music analyst in Uganda ndowooza katweyongereyo n'emboozi yaffe ey'okufa kwa Herman Basudde ekitundu eky'omusambo ng'amawulire gamaze okusaasaanira eggwanga abakaabye abakyakaaba bakaaba abazirise bazirise mu kyalo e Bubondo gye bazaala omukulu Herman Basudde enteekateeka zaatandika okugenda emaaso era Ssaabakristu w'ekyalo omwami Julius Kaweesi yatuukirira omusomesa w'ekyalo mwami Kyewalabye Vincent ng'amusaba awandiikire bafaaza b'e Buyoga Sub-Parish ebbaluwa bajje basobole okuziika omwagalwa abangi Herman Basudde. Byonna Ssaabakristu agenda okubiyitiramu omusomesa kyajje ave e Buyoga okwebuuza ku bafaaza oba kinaasoboka okujja basobole okusabira omwagalwa w'abangi Herman Basudde. Wabula abafaaza b'e Buyoga bagamba omusomesa nti tekigenda kusoboka era bw'ogeza n'owandiika ebbaluwa etuyita mu butongole ng'eddiini y'Obukatuliki ojjamuka. Bafaaza bayongerako ne bamugamba nti okimanyi bulungi nti Herman Basudde abadde mu bufumbo obukontana n'amateeka g'eddiini yaffe ey'ekikatuliki. Herman Basudde abadde n'omukazi asukka omu. Herman Basudde abadde tali mu bufumbo butukuvu ng'ate n'okusaba abadde si yali awo nti asaba nnyo. Oluvannyuma omusomesa yatuukirira kitaawe mwami Joseph Nnyombi Kabugo amuyitiremu ku ki ekituufu kyalina okukola. Omwami Nnyombi yagamba mutabani we nti mwana wange kituufu Basudde mutuuze munnaffe era abadde munywanyiwo okuviira ddala mu buto era bwe mwazirunda. Naye munnange okimanyi bulungi nti ekereziya tekkiriza kusabira muntu nga Basudde kubanga Herman Basudde abadde n'abakyala bangi abadde akontana n'enzikiriza yaffe n'endobolo abadde tagiwa. Bw'atyo mwami Nnyombi yawa mutabani we amagezi ave ku kyalo agende ewa mwannyina Nambooze ku kyalo Kamenyamiggo mu disitulikiti ey'Erengo wabula mu budde obwo yonna yali ndowooza ekyali Masaka. Musomesa nga byonna abitegedde naye teyasiba zikweya yakwatamu ebyanguwa era zaali ziwera ssaawa 3 ogw'ekiro n'atandika olugendo aviire ekibambulira. Ekiro ekyo kyennyini abakungubazi baasula banoonya musomesa Kyewalabye ajje asaba emmisa ey'ekiro naye nga bw'abamala buteerere nga talabwako nti wuuno awantu era okukkakkana ng'ekiruyi baagadde okukimalira ku njuye abatuuze bannaabwe abaalina emiti endowooza endala ku bo be baataasa obutayokya njuye. Kyekaddirira teweerabira okusubscribinga, teweerabira okucommentinga, teweerabira okunyiga on the bell notification. Tugenze maaso n'emboozi yaffe ey'okufa kwa Basudde.
awo wennyini mu kuziika enkeera bafaaza abakitundu nga bagaanye okujja okusabira omwagalwa w'abangi olw'okumusalira omusango. Omukulu Lord Fred Sebata ku lunaku lw'okuziika ng'ayambibwako bafaaza abaava eggaba abaali bazze okuziika mutuuze munnaabwe Herman Basudde be baasabira omugenzi. Omukyala Aisha Nakitto ng'ebyo byonna biwedde yawandiika oluyimba lwe yatuuma okufa kwa Basudde mwe yateekera ebigambo ebigamba nti omusajja oyo namutya nnyo okusalira omufu omusango era obuyinza abukiza Mungu. Ndowooza munnange omusajja oyo ye Katonda w'e Masaka, naye singa Mukama okumutonda yatondamu omufene ne gujuna ab'ekyalo, oba singa yatondamu oluzzi ne lujuna kuba ennyonta. Olwaleero mpise mu bumpimpi, mbadde just njagala balagako kyekyaddirira, wabula emboozi yonna ngenda kugireeta mangu ey'okuziika kwa Basudde mu bulambulukufu. Herman Basudde yaziikwa mu keesi mmeka? Herman Basudde okufa kwe kwasaasaanyizibwako ssente mmeka? Bannamwandu baali bameka? Bamulekwa baali bameka? Teweerabireko subscribing. Amannya bampita yekolera bino byonna mugenda bisanga mu kitundu kyaffe ekyomunaana ekyokufa kwa Ssaalongo Ssemakula Basudde. Mbatumidde nnyo mwenna abantu bange, munsonyiwe leero okuyita mu bimpimpi, munsonyiwe okuyita mu bufunze, naye omulundi oguddako ngenda kubawa emboozi yonna yenze yekolera.